polisi banange Sebogo ulide Sebogo ulide tumala okuva bino kubeshu amazina malimbi tulina bamegganyi banange tulina bamegganyi olupapula omwabakene kwawulira okwekirabo okulala okumi luki awono n'otwala olugoye n'otwala reflector n'otwala ekisepe n'obeera bulungi abanaga sente kisize bulungi eriri wali ku kifugi twebaza Infotrust Property Consultants Limited mikono gyaffe twava netwesigama bantu bonna abakola mu ttaka mu Uganda ne tugamba nti bano be balina ettaka eritaliiko nduulu era mu mbeera eyo wewe nagenda okutwala ettaka mwenye nti nogenda okutwala ettaka eritaliiko yaddajjanga akuba enduulu walalala uyo bannange tufudde ettaka lyange wowe maama toyanzege kyemikono gyaffe abe UEDCL bano bulijjo mubatyanga mugamba bannange basemberekeka abo tubabaleetedde wano kyongera kyagala okubabuuza ku nsonga ezikwatagana n'amasannyalaze ng'obatomera wali ng'ensonga ziggwa bulungi nnyo ne salesale gye baatuwadde ey'okugenda ne weeripootinga mu bulungi nobaganze eddamulira badde nziba amasannyalaze akati okanyumidde nnyo mwebale gye baliyo ddala Dura Motors ku nsonga ya piki baatuteeredde awo eri awo tujja kugiwangula n'olw'ensonga eyokola nnyo twabe nti ensonga zitambulira ddala bulungi basebo ne bannyabo akadde kano tugenda kweyongerawo mu maaso bakira baabuwe jangu olonde munno bwemugenda okubeera nga mubeefuka olunaku olwaleero yewuyo ddala yewuyo amulonze amuleese wano uno yeerondedde ngalunge ow'ebutambala bwagenda okubakana naye baaba tweyanzeege aliwo gwe yeerondedde tuli mpigi mu kigo Gumbya ekyabukedde Famme Mbuuti Kizi era ng'omuwanguzi wakwewangulira ekyapa ky'ettaka okuva mu Infotrust Property Consultants namba 2 wakutwala pikipiki empya okuva mu Dura Motors. Mukulu mukadde wange weerondere munno bwe mugenda okubeera nga mubbinkana londa n'obwegendereza oleme kugamba nti nno twakugirinnakani bakira bambi alonze Luyima Eduliyani ow'essingo Luyima yewuyo gwogenda okubeera ng'obakana naye olunaku olwaleero basebo ne bannyabo nensoga tusalisa okukula basebo gyebaleko muganda wange abataka bakwesize ne bagamba genda tukiikirire lwewaawo ddala abantu bazze mu bungi okwagira ekigo kyabukedde Famme Mbuuti Kizi ekigo Gumbya 225 ekigo Gumbya Sinziku alabikogoba enjobe ekute ku kibizi by'omu nsiko akigoba ne kifuuka emmondo ono agambye ye nsubugani luddawa nsubuga w'ebusiro itawo wano olonde munno bwe bugenda okubeera ng'ate bubeefukamu webalire ddala kwagala kuwulira mangu dijje bannayinza bamukirize nga tugenda mu rawundi eyokubiri Kayima asooka atubuuzeeko dijje ngenda kusaba oteeka ekitiibwa kya Buganda Kayima olumaliriza okwogera bw'ati onkubira ekitiibwa kya Buganda ekyo webale nnyo Koli metangwa zeka tipakolia Kayima naimba n'enkamala munange naimba n'enkamala bonna bali wali bakunza omusajja badaja naimba mukuwumula olwo nindeka mukukwakana
Ekoli megani. Ekoli megamu. Beto sana kamada. Belejia. Ate magazia. Magazia bakati. Bema rozefuke. Bema rompuye. Nita plus. Abona bataka. Batuda kutaka ulia. Bega bataka doji. Kwenye rapichi. Abana baroji. Zuko. Nawale na kupichi. Mwale na maraba. Waburu bisuna. Bane waburu bisuna. Waburu bisuna. Obanga sidieri. Ya situra. Situra. Tojiriza se. Tojiriza munda. Tojiriza munda. Tojiriza munda. Yakara kuleka. Waka. Jagaro wake. Jagaro wake moga. Seboga yida. Seboga bakumofe. Ya. Akabidi akale wafwe banange kamera makangaku banange necho bawamera nomaro kakura kabira kali karaba auno nomaro kakura wakati kamushinyebwa no wamero toke uno abarala suna bene yangu yebetu kutoke nzira yokunja sawa yofoji ensonga muzirabye ngabwe zitambudde omusajja mugirira omusajja muisoli akasajja okagirira akasajja akawesinyo aba abasajja neze batono namulekani sagala kulwanagana jagala abo musiko omusajja akulabe musenga benamba Musajja kefunde singo muri wa baba bageri wa sinyiye muri wa sinyiye bumbera sabo ko yafunde wali omutaka yafunde wali amusajja yafunde wali tasa siga funde wali Suna bene wali wa. Kazi